katandike ensonga yonna ko olwalero. Yes sir. Soko buze ko batulaba. Abatulaba nsanyuse okuba nga ndi ku channel eno 256. Era nesunga nnyo okulaba kitugenda okwogerako. Nzikiriza nti mugenda kutuwuliriza era mutulabe era ensonga zino mugenda kwongera okuzikenkukamu. Yes. Sandra is Dubai tukutumiddeko nnyo bu message bwo bujja buli lwe ngenda kukola gundi live message yo njifuna webale nnyo tulaba webale nnyo okubeera ku mukutu guno. Muganda wange Sylvia Saudi Arabia nakola kyamanyi nyine ddala namwe batulaba bitunde byenjawulo mu mawanga ag'enjawulo. Guys, you're doing the best. Tap on the subscribing tugende mu maaso. Amanya tata amanya yenze Enyimba Benjamin. Talemwa Benjamin. Twasemba okusinkana gwali mwaka guwedde. Ng'omukulu amaze okwogera namulabako ku lutiime nga bazzukulu bakiriza mugende mukole naye boda more 21 days. Naye kyemanyi baali kati esaawa zino tebakyakuba abakubanga bomu bali gundi bagenda Ukraine. Bali mu kuyambako bebayamba ku Russia. Bayambako ku Russia okubanga ensonga zitambula naye bambi olutalo lwe Russia lutukosezza naye ani alufunamu okusinziira ku nze embambi laba bulungi ne gavumenti ebinamu omukono. Gavumenti kitata ogamba gavumenti eya Kenya eya mau nabyo omwami mau naye kalakasaawo agamba nti ababizontumbu bamwogerako nnyo bamuvuma ate yasinga okuvuma aba opposition. Kale eyo si gye tubadde katudde mu kisaawe kya gospel omwami ono nandyagadde ababuulire ebiki byakola akola ki era agwawa mu area kitata ogwa mu area ki ku by'emirimu then bw'ova mu by'emirimu otubuulire mu buweereza oyimiriddewa. Mukulu Dickson nsanyuse nnyo nate okumpa omukisa omulala. Omanyi buli lwe nzija wano taata ongola bulungi osanga biwooma. Omanyi abalabi ba 256 eno gye mulaba ewooma ewoomerera ng'omubisi. Sina mubisi nnyo nga lwokubomu. Kati n'olwekyo nsanyuse nnyo okubeera wano era nkwebaza ku lwa chance eno empeereddwa. Amanya yenze Enyimba Benjamin nga bwe nabadde mbagambye. Ndi musajja mulokole. Oli mulokole? Bano abalokole ab'ekiro oba ab'emisana? Abalokole mba mulokole emisana n'ekiro. Wonna ogwawo? Yes sebo mba mulokole emisana n'ekiro. Mpozi ndi musajja era musomesa. Ye taata mwe baticha abatusomesanga maji rebellion ngesaawe ndi wano ndogoota. Musajja era musomesa. Temwagaliza omusomesa wange ewa chemistry na muchawa ani ataachawa aba chemistry yangabulira ethano n'emunywa n'endyoka ntamire ye ethano ng'awunya omunyuuti onalinga waragi era awunyanga parafini anti nze namunywa nawuliramu akawoome navaamu ntamidde akalinga akenniimu n'ogamba navaayo ntamidde namuchawa nagwe ebigezo kubanga kyemanyi nali ngenda kukola bulungi ati least nkolemu 10 nakola 9 musomesa oli omuteja kukola bulungi okolemu 10 at least n'okola 9 anti ku 9 era wa 9 aba yasinga ow'e10 ekibalo wekibeere ekyo kati ng'oggyeko eky'obusomesa nga nzijeko obusomesa ndi musajja era munamagye. Aye tobyogera tubireke kati bw'oyogera ku by'amagye otandika kunyumiziku ntandika kulowoozaamu ku ttalo luli e Ukraine. Olaba tomanyi oyinza okubanga olina kyogirese naye ovuddeko ekyo njagala tuba nga ate tutunuulira ensonga endala kubanga wetwogera ku by'amagye nalabye ababooda balina emboozi ye Ukraine bagamba mbu wali bafunamu wano AG27 akugamba AG27 eyo nnyonyi evugibwa muzimu ekubira ddala kati balina emboozi ezo emboozi za Ukraine mpanvu nnyo zisobola kuggwayo. Okay, now
Benjamin. Yes, sir. I have something that I would love us to discuss today. Yes, sir. Esooka abayimbi ba gospel waliwo omwami bamuyita King Weasley. King Weasley ono yeyawangudde obwa abakulira abayimbi ba gospel mu ggwanga. Yavudde n'agendako ku TV emu ye lwaki gyogera bukedde ne TV ez'enjawulo n'agamba nti abayimbi bonna abatali mu association ennyimba zaabwe zijjibwe ku TV ne ku radio temuzikuba. Ng'amaze olayira nga tenalayira ng'amaze owangula ekitegeeza nti yali well confirmed nti yafuuse president wa bayimbi mu gospel. Mu nsi mu secular music tulinawo Woma, tulinawo Figawo, tulinamu endala nyingi. Figawo yabalokole tulinamu anyway ndowooza siri more updated on that naye a few that I know. Naye batulira mu bayimbi ba secular tetunabalabayo ntalo nga zino ate zitandise okubalukawo. One, abasumba bangi nnyo batandise okwolekereza abaana ate mu makubo amalala. Now on that point I want us to brainstorm. Where is the problem? And if this guy has made a decision, do you guys ngatoli mu association enyimba zo tezikubwa, are you ready to go and register? 1, 2, is he right to say so? 3, should we have the law that we should follow, that should at least is it protecting our rights? The 3 things that I would love us to discuss today. Then awujja kuba nkusiibula kakati neyanziza ekya Mr. Weasley okuvaayo n'agamba nti abantu abatali mu association anti mwagala joining association anti kakati bino ebintu omanye bw'oba bitunulira ensonga zino Mr. Dixon bw'oba ozitunulira olina okuzitunulira mu ngeri y'ekintu ekikulu kiriwa nti waliwo kye bayita rights. A right of association. Bwe mba sagala kukolagana naawe teruba lutalo anti kati association eteereddwawo kulwamu kati kye kugamba right of association nti you have a right okuyingira mu association oba obutayingiramu n'obeera independent. Ekyo ate n'ekirala ffe tuli bayimbi ba gospel nti ebintu byaffe bya mwoyo nnyo okusinga nnyo okubeera ebyensi wadde nga ate tuli mu nsi. Sikutegeddeawo kyengezaako okutegeeza kiri nti waliwo association oba tewali gospel music esigala etambula. Association zirina advantages zirina disadvantages naye association terina kubeera ya buwaze nti bwe mba sigenze mu association nti katolo enyimba zange kati ne ku TV ko oli president atogenda zikuba olwokuba siri mu association. Kati kyate tekiba mu mutima mulungi katongo siwe bulokole. Naye ng'ate I as Benjamin nzikiriza nti association zirina ebirungi, nzikiriza nti association esobola okugasa. Naye ate omuntu abanga takkaanyiza naawe mu association yo akkirizibwa alina okuweebwa right producing a music we n'amutambuza because buno buweereza asigala aweereza actually asobola n'okuba nga aweereza ng'ebintu by'aweereza biriko n'omwoyo okusinga ate abali mu association kubanga ebintu byaffe biri more of the relationship between you and God. Ate this is not a business nti nina okubeera mu association yo nti kati bwe mba siri mu association yo nti oba kati anti kati association zino yateerebwawo okubanga eyamba mmwe abayimbi kubanga mufuna mu music oyo bambadde temufunamu ng'ogenda yimba omala yimba musomera akwata muwala wa Mukama akw'omukisa. Kati kankubulire Mr. Dixon 256 olaba nti association eno weeri naye mu gospel music bwe tunaaba nga tetusoose kukyusa mentality eri mu church
Obanyi obuzibu bwaffe buva mu church. Kubanga ffe ejjukira tetuweereza nti tugenda kuva wano tugende tuyimbe ku mubbaala oba tugende tuyimbe ku mikolo gy'ensi nga bano abaana b'ensi bwe bakola. Ffe ebintu ebyaffe biri nnyo related to church. Kati bwe tuba nga tetukyusiza mentality eri mu kkanisa nti omwana wa gospel alina okujja n'ayimba n'agenda olw'okuba buweereza. Eyo ye mentality iteekeddwa okusooka okukyusibwa nga tetunnaba kulowooza ku bya association. Association nnungi naye waliwo basics eziteekeddwa okusooka okukolebwako okugeza nga mentality eri mu church nti gospel ministry nzize kuyimba omwana mumukubira obugala ayimbye bulungi genda ovudde Kampala ogenze Masaka n'obayimbira ne bakuwa obugala n'oddayo nga otambuza bigere nga tolinaamu okuva Masaka mpaka Kampala. Okay. Anti bakugambye oli muweereza oweereza Katonda. Kati eyo mentality tusaba abasumba baffe anti tuba tuteekawo association iffe. Kati association ng'egenda kukaka omusumba abeeko kyakola tugenda kaka gwe muyimbi nkola entya tokkirizibwa kugenda nga omukulu wa association tategedde. Kati obwo si buweereza ate awo oba si buweereza kubanga jjukira mu kino ekyaffe ekyabalokole nti ebyaffe bya Mwoyo Dickson oli mulokole Katonda agenda kugamba nti ogenda kuba olina mu programs zo Katonda akugambe olwaleero kati eno Sunday eno wetwogerera nkwagala Ntebe ng'olina ogenda ng'oteekeddwa okugenda oweereze oba olina ssente oba toyina jjukira tolina kujeema omanye ebyatuuka kuyona togenda kujeema obudde oba okujeema tetukyabulina abalokole kati okulokola obudde kyengeza kukutegeeza kye kino nti awo obuweereza bwate bukyali bwa kirokole kuba waffe abalokole tugoberera nnyo ekintu eky'omwoyo kati abaana bangambye awo okugenda Mr. Dickson ngenda kusooka nkubira Mr. Wizire mugambe taata ngende okubirako ku Mr. Weasley oba omuntu akwasaganya ekibiina nga why naye nno bambise eggulu naye tebampaddeyo ka transport oba nkola ntya ngende sigenda. Kati awo obuweereza babuganye Mr. Weasley awo alina okutereezaamu nti kino ekintu ky'obuweereza kireke kibeerewo. Associations, let us encourage people to come to associations. So si kutiisatiisa ne student. Olaba omwaka oguwedde government yawaayo associations za secular music center. Naye mu gospel tewaaliyo association eriawo teri-organized. So in other words, association eriwo kurobinga ne sente okuva mu government. Yes. Which is good. If let it benefit those people who are willing to join you in your associations. Who are willing, not by force. Awo wewali ekikulu Dickson oli musajja mutegeevu nnyo. Awo wewali ensonga yange nti abantu let us entice them. Mu Luzungu oli ekigambo kibayita enticing. Tubakwane. Nakasomaako. Kukwana Oluzungu Dickson olunsinga nkumanyi. Abantu tubakwane. Mu nkwana ki? Okukwana kigambo kya Luganda okukwanaganya. Yes. Tubadde ku TV katologende ekigambo. Ekigambo ekyo ebigambo ebyo byali birungi. Kukwanaganya. Byali birungi babyonoonye ensangi zino. Kati abantu tubasendesende tubaagazise associations zaffe mu ngeri ya Bwesseruganda. Mu ngeri ey'ekirokole. Wabula si ngeri ya kutiisatiisa nti kati bwe nabasi mu association yo kati kubanga omwami alina mkutu gyentera okumulaba ali ku TV. Kati ennyimba zange tezikubibwa eyo olw'okuba siri mu association ye tuba tugenda zijjayo ye bwagamba. Kati that is not ministry. Engeri ya ministry y'ekirokole yeeno twogere ne baganda baffe ne bannyinaze tugambe nti kino kyaleese kinayambako bano kubanga tulina ne association ezitakwatagana kati tulina Winaga tulina Obedale eriwa tulina ne RNK eyita president w'abayimbi. Anti kati obuzibu obuliwo Mr. Dickson ekitawanya abayimbi abo naddala abakulembeze si bayimbi bonna bano abali confused gino emitwe gyokka gye giri confused. Mr. Weasley is a smart guy. Simanyi lwaki ebintu ebimu naye I know he's a smart guy naye confusion eri between him and these leaders. Kati between those guys mulimu abagalo ebyenfuna. Yes, between those guys. So Mr. Nfimbi aleto mulimu ababala ebyaki yensonga lwaki olaba tebagala bakole ki bajje wamu kubanga buli omu ayagala asigale nga yali ku ki yali ku ngulu. Naye nze what I can say to these guys
mungeri ekyokole, if we could come together, we have the same leadership, if we were to have associations, kubanga ebintu byokukubagana ate tebiteekeddwa okubeera ate waffe biina gye biteekeddwa okubeera. Mr. Dickson kati bwe bala tusanganze ne Mr. Dickson oluganda nga tulwana kati banayimba banaakola batya kuba nawe tunaba twenyiizizza nze naawe Dickson tugenda kutuusa tukole ki tuteese kati ate bwe naaba nyiizizza nayimba ye tanzigyeko obujjaluba. This man is very strict and is open. You see this pot, it looks nice and so beautiful. But I'm not here to talk about it. Let's just drink water. We come back, I ask him, should the law be put in place? Katulime okuwenulwa amazzi abateekamu akasente. Kino bonna abaagala ebirungo ebibayambako okukola ng'eddagala bakikakasa nti Balikis Spices fa bali ku ntikko omukutabula ebirungo ebiwoomesa enva, emigaati, kaawa w'okucaayi ate nga ddagala lyennyini erigoba endwadde mu mubiri omuli piraawo masala, tea masala, jinga, mixed spices, muchuzi mix n'ebirala bingi. Kati gwe atannabikozesaako osubwa era okyatawanyizibwa n'ebizibu ng'okulya ebitawooma, endwadde z'amannyo kw'ossa n'okulemesa omubiri okufuna ekiriisa ekimala. Balikis Spices tusuubuza awamu n'okutunda akamu akamu. Aba hotel mbazigiridde bomba nga mwagala okuuma bakasitoma abamu ate nammwe bali ewaka keekana akanzali akagenda obbakumira amaka nga muli taratibu saana. Balikis Spices basange ku offices zaabwe enkulu ebweyogerera ekirinnya okumpi n'omulongooti oba mu Kasubi ne mu supermarket zonna mu ggwanga. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0756 803 39 ne ku 0786 227 Balikis Spices. Akawowo. We are back. Here we are. I am Dixon MC. Tarima Benjamin. My Celeb 256 is the channel. Is Tarima Benjamin. And the singer Bagamba into what should be done. Century properties and real estates. Bano Bagambatia Bagabati Munange Muganda wange gendo gulitaka. Ku million emu offer ekyali wo bulungi nnyo. Abasajja bagala kukola ekibuga ky'aba. Tugenda kufuna okukola ekibuga ky'abamufuna mpola. Kubanga buli kimu kyonna tukikwasaganya bulungi nnyo. So basange Sonde butuka we Sonde isi bali awo mabegaawo katono Sonde ku mafuta owoterawo headquarters niwe ziri oboso genda ewa kyalo kya Rwajjala ku musenyu wennyini we bali awo ensonga beka ate bazikwasaganya bulungi akanamba ngenda kayisa okwo okubeobuze ploti eya million emu njifuna ntya ya ndagano si ya ndagano ate n'ezebyapa wezi bulungi nnyida tuline Balikis kizali kirungi nnyo kikozese tulina rock boom sako ne elkof akalango ako akolabye ndina omwami Benjamin and of course we are discussing about gospel matters today. Tulese tugamba tuteekewo etteeka lyetaagibwa etteeka Mr. Dickson kati kino sagala abantu bakitunuulire mu ngeri ya restrictions oba nti mu ngeri y'okuba nti bazze kubakugira nnyo naye ebintu by'amateeka abantu babyogerako bikangamu kuba omuntu bw'ogamba nti oleeta etteeka awulira nga kimutiisaamu. Fe abatali mu association tuleete etteeka nga likufuga nze ali ebweru wa association ate kati ekyo kijja kuba kizibu osobola okufunamu ffe twagala nti music mumufunemu. Music gospel music ono simanyi kye bayita kumufunamu naye ndaba nga kye bayita okumufunamu kituvuga kituzza mu makubo gaabwe nga be balina okufunamu ate nze ndaba kyotegeeza ntera n'abantu bakola enkwe ne batondawo ebibiina ebyo naye ng'ate ebibiina ffe ababijoyininga tetubifunamu wabula balitemanga kuba okufunamu abamu ku bo bweweetegereza abamu ku bo ogwo gwe mulamwa ate bano abaliwo abandi badde nga abalungi ate ekintu bakikola kya force
Dickson bino ebintu by'obuweereza bintu bya kutegeregana bintu bya Sseruganda bintu bya kunnyonnyola munno kuba byeffe si bya ntalo endala ezaffe si za mubiri endala ezaffe za mwoyo tulina gye tulwanira wali ku mikeeka ku maviivi kati bino ebintu biba byakuteesa wa Sseruganda kati ombuuziza etteeka ndowooza etteeka bwe liba nga lisobola okubeera assessed tugambe nti tulitunuulira nga lisobola okutukolera balireete tulirabe liteerebwewo tugambe nti Uganda mu gundi weba copyright waliwo etteeka bwe liti bwe kiba performing rights libwe liti nga even if you're not in association likuyambako etteeka bwe liba lijja balikole kubanga amateeka gano gakolebwa abantu bateekemu obuwaayiro nga bufevalinga buli muntu bwe baba nga balowooza kukola etteeka bwe lityo liba ddungi kuba Dickson tukooye okukola muziki waffe ne tukola ki nga omukola ogenda okusanga omusajja amulina mu mmoloka atambula tomumanyi namusajja naye nga ali ku muziki wamuiza tomanyi gye teyakuggyako kopi tomanyi oba bamugjawa tomufunyeko wadde ekikumi jjukira obimanyi ebya studio embeera togimanyi y'abaana ba gospel music sigamba nti be bali obulungi ennyo omwana yeeyiza afunye akasente agenze mu studio bamusedde oluusi akoze ne vidiyo naye ate music yo naaba nga atambulira ku bwereere so etteeka Mr. Dickson tugamba nti bwe liba nga ligenda kutugasa lijje tulyetegereze tulyekkaanye kuba kati muffe mulimu abantu abasomye tulinamu ba lawyers ebaide mu gospel music tulinamu ba lawyers nange nali nayagala bisomera naye ekyansalayo kyali kimu amateeka mangi omaliriza otomedde Benjamin oli muyi ennyimba zo nzisangawa ennyimba zange ziri ku YouTube sebo nonya linnya ogenda ku YouTube n'oteekamu erinnya Taremwa Benjamin with R Taremwa ery'omulyankole twateera embono twafuna obwogero mukikalakase basajjamu naye si nnyo era tetususiza mukyajja kakati ku Taremwa Benjamin ennyimba ojja kuba ozisangayo obupya bwonna updates zonna ng'ovudde ku YouTube waliwo awalala channels okola ennyimba zo channels endala nnyimba ziri ku radio bwe nkunoonyaako wandyagadde okugaba ennamba yo enamba yange niyo namba ekola eyaki engeri gy'oli obujaaso jajjiwa kubanga omanyi watabuka omukubira sase mu simu nina enamba ey'obuweereza namba ey'obuweereza eri 0756 23 89 45 gituddiremu eri 0756 23 89 45 kati gwali ebweru oba oteekako ka plus 256 okitegedde awo oba onfuna episode yaffe eno ekutuzibwako naffe aba Balikis Spices of course nga wera kunyonyodde nengamba nti genda ofune ekinzaali kya Balikis team masala Balikis beef masala Balikis mchuzi mix neri Balikis pilau masala omusajja yakitadda mu nsawo tayagala kusaaga nabanaffe aba rock boom feel the energy drink nywa rock boom ebere kutambula bulungi nyinyi ddala nabanaffe aba Elocof and of course wano but Eloifam batukolera syrup omulungi ennyo bamuyita Elocof Habocof and full mixer ono ayambako okubanga tofuna olina senyiga omunywako olina flu onywako olina koofu onywako kati mu mbeera ya COVID-19 Elocof mulungi nyinyi ddala sentiment ya mulumba abaneno basangibwa ekungu kyanja secondary school boarding nedde era nga bagamba nti munange leeta omwana wo ku ssomero ate munange afune ebyenjigiriza ebirungi saako ne banaffe aba Century Properties and Real Estates bano bazze okubanga ate bakuyambako gwe mufuna mpola okwefunira ploti yo ate nobanga ate ova mpangisa olwaleero badde n'omwami ono bamuyita Benjamin Taremwa of course nga discussing about the association about what is happening with the most of the guys the leaders abayimiriddewo okubanga ate
batufuga ate ne baagala batufugire mu mateeka agatuyamba. Era conclusion yaffe otegedde bulungi nnyo nyini ddala. Mr. Benjamin, njagala kubanga nkusiibula, but I remember one day, it was one day, our Minister Kasaija stood and said, Uganda is moving on. Katinaffe is moving on mu gospel. I want to assure you and tell you true. We are moving. No one is taking our rights of ministering. Yes. We are just moving on.